tosulanga n'abasajja nga bwe basula n'abakazi ekyo kya muzizo era omusajja bw'anaasulanga n'omusajja nga bwe yanjebase n'abakazi bombi nga bakoze ekyomuzizo tebalemanga kuttibwa omusaayi gwabwe gunaabanga kubo. We have feelings, you know. It's something real, you know, someone really falls in love with someone of the same sex. If it's a sin, why does it come? If it wasn't, I don't think it would, you know, come. Bible eyogera, ensi eyogera, abantu ab'enjawulo mu bikula eby'enjawulo boogera, ebibuuzo bingi, okukubagana empawa n'okusika omuguwa si bipya ku mulamwa gw'okulya ebisiyaga oba kiyite homosexuality mu lulimi oluzungu. No one is born gay. No one is born a homosexual. If you learn a practice which hurts your life and you are warned that, look, these are the consequences, and you still stay focused on indulging in it, then it's your problem. Naye abaffe okulya ebisiyaga oba homosexuality kitegeeza ki? Kino kye kikolwa ekyokwegwanyiza okubeera n'omuntu bwe mufaanaganya ekikula mu nsonga z'ekikulu. Wano mu Uganda mu mwaka gwa 2013 etteeka erisimbira ekkuuli ekikolwa kino ekyokulya ebisiyaga lyayisibwa erya mu mwaka ogwa 2014 ne liteekebwako omukono omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, era nga okusinziira ku tteeka lino oyo yenna anaabeera ng'akwatiddwa mu kikolwa kino ne gumuka mu vvi ng'ekibonerezo waakuweebwa kyakusibwa mayisa. Wabula n'akataayi tekaasala, omwaka ogwo gwennyini etteeka lino lyakubwamu ebituli era ne liwakanyizibwa abantu ab'enjawulo naddala abalwanirizi b'eddembe nga bagamba nti lyali liteekawo obusosoze eri abo abantu abakkiririza mu bisiyaga era nti kwali kutyoboola ddembe lyabwe ng'abantu. This is a very important matter for this country. There's been intense focus on Uganda because of this case. Don't forget that several countries had suspended aid. Naguno ogujwa omulamwa obanga okulya ebisiyaga ddembe lya buntu oba si kya buntu bukyalumya bangi omutwe. Gay people have rights just like people who are not gay. How come people with conscience then physiologically disorient themselves and then they call it we are a certain sexual orientation? No, you have just disoriented yourself. And then you pretend that it's a human right. No, for goodness sake, it's a human wrong. Olwaleero ku Unique Media tukuleetedde emboozi y'omwami Mukisa Elisha agamba nti yakozesebwa okulya ebisiyaga ekikolwa kye yeevuma era nga olwaleero yandyagadde okukiteekako ekkomo ng'ayita mu mateeka awamu n'okulaga obujulizi obw'ebyo bye yayitamu. Wabula nga mu b'obuyinza gy'alina essuubi agamba nti beesuuliddeyo gwa naggamba nga kw'otadde ne ye kyayita obulimba ku mboozi ye obutandise okufulumizibwa mu mawulire. Hello. No, Sammy, Unique Media. Yes, Sammy. How are you, Mukisa? I'm not doing well. Hey, what's up? Yeah, I just saw something in the papers that has pissed me all day long. In fact, chekinkubiza essimu. Monitor ewalina byewandiise n'ekisinza okunkwata gundi point gye nfunyemu ne ngamba kankunoonyeeko basina bakuta this video is that Mr. Nanga, the spokesperson, agamba togenda nko ku police. Yes. How true is that? That is very false. Enanga, we are going to hold Enanga responsible for his statements. Omanyi, I will refer you to a statement made by the president some time back that police has kawukumi. Now, it is going to be very evident ku baluwa ze tugenda okuleeta okulaga nti police has been aware from right day one till now. Ekigenda okulaga nti no kituufu kawukumi mu police mwali abantu nga Enanga si bantu batuufu. Ate what are your views about the whole publication gye bakoze nga Monitor? I have discussed with State House personnel and we are planning on Monday to get lawyers and sue first of all sue Daily Monitor for one okukozesa my pictures and my story without my consent. Two, okulimba with a lot of lies. Three, okugama muno I am a victim and then you publish my picture. There is a Victims Act, a full Victims Act, and it says a victim shall be protected at all times. Okay, mwebale aleba Unique Media
YouTube channel. You can like, share and comment. Samikege manya gange era nga tubebaza mwababeerako ne mulaba kubanga buli mulaba ne mu commentinga amutuzaamu amaanyi okutegeera nti no buli kye tukola this side waliyo abakirinda ne bakiraba ne bakisiima. Stories enkola ntera nnyo bagamba nti beera open minded kuba ebintu ebimu byetwogerako temwagala tubyogereko naye gyebiri ebyaddala bino ebintu gyebiri. Ababikola babeera n'abaana baffe babeera n'abantu baffe, so tulina obyogerako nga tonnaba kujajinga muntu kumuvuma commentinga ng'oyomba sooka oliize story then oba oliawo otegeere wojja ensonga okureactinga obulungi. Olunaku lwaleero atugenda batwogera era ku nsonga za LGBT. Kana akasembayo kanema gwendeesa jja kaŋŋamba LGBTIQ byannema. Last time nakola story osobola okuddayo n'ogiraba about some guy yali agamba is a transgender era nga yayogera ebintu ebimu nga tebarecruitinga tebakola ki. So today nzize twogere n'omuntu omuyinza oba mumanyi abaera nnyo ku social media abagoberera ennyo ensonga zino oba abamu temumanyi mugenda bamutegeera. Ogamba otya Sebo? Jendi Sebo. Amanya bampita Mukisa Elisha. Ndi mwana Munnayuganda emyaka 26 kati. Ntegeera bulungi nnyo. Byogenda okwogera otegeera era teri akukase. Tewali ankase. Nkikola mu bulungi because it's kimu ku kuyitibwa kwange okukola kye bayita awareness mbuulira abantu amazima. Baleme kubalima mbo transgender mbo musajja bakuzaala mu mubiri mukyamu ate ng'oli musajja bakuzaala batya mu mubiri omukyamu. So kye kisinze okundeeta. Okay, enno Mukisa wakoze amawulire wiiki eno nadde empita ayitanga ndaba amalego obuzaava gwajjuddeko ne ŋŋamba omusajja wange yakoze atya nange kwegamba nja munoonyako tulabe naye ebisinga bye tugenda oba ntutereeza ebimu bye bawandikiddwa mu story oba oliawo n'ebituufu obiclarifyingeko. Bye nasinze okusomako bagamba you join these people when you are 17 years. Is that right? That is right. Ekyo kituufu. Kati kankwitiremu katini kyatandika. Briefly, kimadde njagala otandika otya ekintu kino ate otandika otya obba ogamba nedda kye tuliko kikyamu. Nali nakajoininga essomero Mengo Senior Secondary School. Omu ku ba student within Musomero nga yali agent w'ekimu ku kitongole bino ebitongole recruiting abaana mu Ebisiyaga. Nze sigenda kozesa ebyo mbu LGBT mubuzaabuza abantu LGBT. Mama wange mukyalo ebigambo LGBT abitegeera naye ekigambo Ebisiyaga mama wange akitegeera. So waliwo ekitongole recruiting abaana kiyingiza abaana mu Ebisiyaga. So what they do kye basinga okukola omulimu omunene gwakwata ba agenti baabwe ne babasindika mu masomero. Amasomero ge bakoze partnership nago bafuna HM oba ba director b'essomero ebyo ne babawa ssente ne basayininga MOU okukkiriza ba agenti baabwe okola ki okubeera mu ssomero omwo ng'abayizi naye nga gwabwe gwa recruitinga ki baana kuyingira mu Kisiyaga. Bajjanga abayizi naye nga omulimu gwabwe mukulu kuleeta abaana mu Bisiyaga. Kyekyo kyennyini. Kaakati nze nali nakajoininga essomero. I think by then I was 16, 17. Joininze essomero ntandise okusoma ng'omwana yenna omulala ali nnomo. Muyizi antandise okunkolako omukwano. Tuli mu class kya? Form 1. Kati Senior 1. Gwobeera mupya. Oli fresha kati oba otya kati wabeera abakuwelcoming ajjukira. Kati muba kuwelcoming tomanyi bigendererwa byabwe. So I later mu maaso eyo ng'ebintu bigenda mu maaso n'entandika okutegeera ono gaye embeera ze tezitegeerekeka. Olwo ye ali mu class ki? Ye yali oba mu senior 3 if I'm not so mistaken. Yali mu senior 3 naye nga bali naye baamufuula. Like baku recruitinga nawe nofuuka recruit ate nawe no recruiting ne go recruit ze naye nakola ki na recruiting omulala. So guy ankozeko omukwano mmere angulire mmere ku kantini ze sikyabona data mbeera naye ku simu angulidde essimu smartphone mpozi baba bakkiriza amasimu ku ssomero ebiseera ebyo. Tebakkiriza amasimu ku ssomero
naye because essomero liba limanyi nti ono agent alina omulimu gwakola so bakkiriza abo abaana babawadde oba essimu oba ekintu kyonna you get like I said wabeerawo partnership essomero lyebeekoze n'ekitongole kiri nti mukkirize agent waffe byonna byakola so temuyinza kugaana kintu kyonna so omwana yabeeranga ku ssomero ng'alina influence n'abaana abalala of course mwabeerangamu n'abalala nga babeera ne influence bambala bulungi balya bulungi be bakkirizibwa ku ssomero n'amasimu we bayogera tewali addamu buli omu abawa ekitiibwa because of the influence at school so guy na-invitinga oku-attendinga ku emu ku activities ekitongole kye yali akolera. Kitongole kyekyo kitongole bakiyita SMAG kati guy mubuuza SMAG kyekinga nga SMAG just kitongole ky'abazungu tusomesa abantu ku ddembe ly'obuntu tusomesa abaana ku ddembe ly'obuntu ngamba ye ku ddembe ly'obuntu eddembe ly'obuntu lityaffe tukuze tetumanye ebyo bya ddembe ly'abo tuli baana bannayuganda tetumanye ebyo ddembe ly'abuntu by then tewaali bino nga bino beeraba nti ebya people power nti nno ddembe ly'obuntu abyedda tutonyumya nga ddembe ly'abuntu kati ningamba ye ddembe ly'obuntu nangamba waliwo kuponi yino babeera ne zikuponi ze bagaba kati kuponi eyo ebeerako indication nti tugenda kuwa kye bayita transport refund tugenda kuddizawo transport wo emitwalo ameka 5 lindako oli mu senior 1 bakugamba tukuyita mu activity ojje tukuddize transport refund emitwalo 5 kati ekyo kyokka njagala okubamu akafaananyi baana bameka mu ssomero boyinza okuwa coupon n'obagamba nti mujjemba we transport refund ya mitwalo 5 ne bagaana wali ogenda fuuka mugagga nagambirawo kati lindako akugambye tugenda ku attendinga session kutusomesa ku ddembe ly'abuntu naye ogenda funa transport refund wa mitwalo 5 neŋŋambirawo tugende wakirowooza nako ate oyinza okugaana nkugambye baana bameka mu ssomero agaana nga bamugambye just ddembe ly'abuntu olwo pocket money nge waka wavaayo na mmeka ate waka pocket money bayinza n'okuwa emitwalo 2 mama agamba munaye mwana wange sina kasente naye emitwalo 2 gikubeezeewo ttaamu emyezi gyo gijja 2 kitundu paka boonadda onaakuwa mitwalo 5 just mu activity ey'essaawa obusaawa mugenda tugenda ku offices zaabwe ziri Ntinda Kigoowa okutuukayo of course waliwo emitendera gye muyitamu security check-ups biki simugireke wano coupon gyolese bagiscanning okumakinga sure nti yaabwe si bicupuli oyingira mu shelter olaba bazimbayo bulungi balina zi auditorium rooms oba auditorium rooms nzinyonyola ntya obutuuti si butuuti room nti bibanga ekizimbe kye bazimba naye nga munda mulimu zi projector mwe mulabira bafacilitator mwe babayisiza ebintu biki okutuukayo ndabayo abaana abalala kati nze bwe nalabayo abaana abalala nange nenguma neŋŋamba kati sirinzekka ndi okay because waliyo ki abaana abalala okutuuka eri nga projectors bafacilitators bagamba baana wazaalibwa oli musiyazi nesikamu kati kambuzeeyo kabuuzo Elijah wano wemuviira ku ssomero wagenda bakutwala wekka oba waliwo era abalala be mwagenda nabo ku ssomero wano nze bwe yainvitinga nze ng'omuntu kumbe omulimu gwe ku ssomero yali awanga abaana abalala zi invitation kati okutuuka eri ne realizing nti nooli naye wa ssomero nooli naye waki olina b'omanyi nti nooli wa ssomero kumbe n'abalala n'amasomero amalala si agent omu ba agent bangi so bagenda mu masomero ag'enjawulo kati osangayo abaana mu masomero abava mu masomero gaki ag'enjawulo kati ndaba bafacilitator bikozesenga mu luzungu bwe babikozesa mu being like somebody is born gay. You are born gay, you are born that way. Kugamba ng'olabira ddala byaki bya bulimba nzize simanyi bya kisiyaga simanyi bya basiyazi okay twabiwuliranga nga tuli bato nga bagamba abasiyazi biki naye nga tubireka awo ng'ogamba tobiwa nnyo obudde kati otuuse wano omuntu ali mu kugamba wazaalibwa oli muki ozaalibwa oli musiyazi kugamba ekyo kyokka kikuba wala n'ogamba bannaaye nze nga sizaalibwangako nga musiyazi anyway obwongo bwo ne butabeera ku ekyo n'ogamba nze anyway kasente kye kikulu kyaki mboba waka breakfast because there's that facilitation breakfast lunch ne mumala ne musayininga akasente kammwe kati nze naye manyi byabaki byabakicupuli
wali ogenze kulaba ni 5 gano banagamba babya ddala nze bya human rights bya bitebinkwatako kubanga ebiseera ebyo omwana omugambe bya human rights tabitegeeraga human rights bye biki kati nze twamaliza activity 5 gange nengafuna nemanya nti kati gana 5 kengafunye bya ddala kyenakola nzijukira ku olwo nali so excited sanyufu nnyo nenvaayo nengulayo engatto nengulayo ebintu obulamu nenga kati buteredde era njogera mazima nti abeewaka banda bange embeera zange zitandise okukyuka nti omwana abeera n'akasente omwana takyasaba ssente waka kati omwana abeera ssente omwana in fact yagula n'ebintu ewaka kubanga tulaba abeera n'akasente so ne batandika okuinvitinga for more activities tinenkya jangu n'oluddako jangu buli wogenda 5 go gabaawo kati ate naawe bamala ne bakuwaki kuponi olete omulala kyebanoonya saako yaabwe ebeere big egejje kati bwembeera bwentuukayo nenfuna 5 nendaba nti 5 gakola kati nange nja kuleeta abalala nga 3 mujje mugende mufuna akasente eri bagaba akasente nammwe kati naawe ojje kakati in between awo batuuka ekiseera ne babalaga kye bayita geponi geponi engeri gye bakolamu poni nti no abazungu mu America batula wansi ne balaba abaana bannayuganda oba abaana mu nsi ez'enjawulo ez'Abafirika engeri gye bakwata omwana omuto n'omwana omuto ne bagamba nti mweri ebisiyaga bo ne bakarekodi nga kugamba omuzungu n'asanyuka ng'alaba abaana abato beeridde ki ebisiyaga. Elijah, bwe mwagenda okufuna ssente ezo kuba gwasooka kgenda kufuna ssente ezo kyatwala bbanga ki nga tebanatandika kulagira ddala kiri kye bakola? Basooka ne bakuwa kye bayita orientation on human right okwedefendinga nti singa oba otandise okushootinga ne babawo bikino oba beewamwe ne batandika okubuuza ebibuuzo wedefendinga otya. Kati balina akagambo ke bakozesa nti pride. Pride kategeeza gwe kwewulira. You don't have to explain to anybody. Toina kwennyonnyola ko eri muntu yenna. Mama wo bwakubuuza sente ozijjawa obeera proud n'omugamba ombuuza ku ki? Ombuuza ku ki? Bulamu bwange. Pride. So abantu tebakategeera lwaki bano baga nti pride, we are proud of who we are. Kati okategedde leero. So bakola orientation ne ba obongo bo ne babuindoctrinatinga nti no wazaalibwa oli musiyazi kati gwe ne bwoba tewazaalibwa nti oli musiyazi kwegamba nawe otandika okukkiriza nti kale kankikoleko wadde siri musiyazi naye kale kankikole tomanya. So baba wange ensonga lwaki bagamba wazaalibwa oli musiyazi bo be basinziirako bakuba bidoctrine mbuno mama we yakola nsobi bakola nsobi smart genes zino zaali nsobi wazaalibwa ng'oli mukyala mu mubiri gwaki gw'omusajja naye kati muli ne ŋŋamba kakati ndi musajja nina na kati ate mba nti nazaalibwa nga nazaalibwa nti ndi mukyala ate nga ndi musajja nga ne mama wange yaŋŋamba ndi musajja n'erinnya lyange nze Mukisa Elisha kati ate nze mbeera ntya nga nze mukyala kati bakulimba ne bakuindoctrinatinga n'ebintu mbuno oli mukyala oli transgender oli balina kukozesa mabega fuga nawe n'okkiriza kati wekabeerawo kati ne bamala ne bakugamba batandika okulaga ebyo biponi kati batandisa obbalaga poni n'otandika okulaba poni kati of course first time okulaba poni oyo psychologically alina engeri gyaku nobeera awo nti bwema mumaliriza n'ofunayo 5 go n'ogenda otandika okubirowoozaamu gwe kennyini otandika n'okudda ku ssimu y'ewaka creatinga ekirowoozo mu bwongo bwo kikulye kanotandika okulowooza ewaka nalabye kaponi kali omusajja nga bamulye emabega kandabe kanaawe n'otandika okubiraba n'obiwa attention n'oddewo onza n'okwekweka mu ruumu yo notandika kulaba oba tikyali mu kusomesa gwe essimu ogitadde no wansi oli mutaddemu ka earphone kamu oli mu kulaba zino zi wireless earphone oli mu kulaba tebiruma nga bimukola bitya kati ekivaamu nga bakugamba nti okugezesa okuparticipate nga they call it participation to participate mu video eyo tukuwe $5,000,000 Samikege banyagange Unique Media ekyalo tulina Elisha Mukisa atunnyonnyola tutandise n'engeri gye baamuyingiza mu bintu ebyo katumenyewo kiri
kubanga oli yatugamba tebarecruitinga Elisha atulaze nti these things happen bajja mu masomero ba agent babayo ne barecruitinga abaana so okurecruitinga gye kuli era abaana baffe ndowooza tubatunuulirenga nnyo okulaba changes behavior zaabwe n'okulaba kano kankayiseewo omwana nga talina source of income ali mu myaka 17-16 akutte iPhone gwe ng'omuzadde kikukakatako okubuuza omwana wange iPhone gyakwata amapeesa 3 yagijeewa nze gye saakugulira wagijeewa apostinga ali mu kafe Javas alya ani amuwa ssente nga tenze muwa mitwalo 2 pocket money ate abeera mu kafe Javas ku ssomero mpulira zi complaint nti ye alya zibbaga abazadde tubeerenga amaaso tugakumira ku baana baffe okulaba nga tubatereeza wakyuseemu muze mu layini kati tukomye wali ng'ogamba batandise okuteekamu ekirowoozo naye ate si kirowoozo kyokka otandise okukirowoozaako naye ate bakugambye just participation $1,000,000 ate nga wagezesa dda 5 go badde bagakuwa si bya bulimba tinemmanya nti nejine $1,500,000 ndabika ndinajja zifuna naye ate mu bwongo bwange nga ngamba kati tebinnume nga kyekinzijira nti kati akasente okaagala naye weebuuza tebiruma kati nga bakulimba awo nedda tulina bye tukola tulina procedures tukuwaze oils bazita lubricant oil nti tuseereza eyo emabega ne waseerera ne bayingirayo nga towulidde pain nti tikale balina ansa yakyo era babirina ne babibagezesa wali bafacilitate abasomesa babasomesa ne bakulaga lubricant oil ne bakulaga engeri gye bazisiigayo gye bakita douching oduchinga ne balongoosa douching bibeera nga nti wabeerawo bibowels bibeeramu amazzi ne bawa olupiira luno balukuteeka eri munda lugjeyo ebicaafu ebyo nga munaatera okushootinga kati ne bwemba munaashootinga nti enkya bakugamba nti tolina kulya emmere bweti ne bweti nti tolina kulya mmere eri hard olina kunywa juice so that nti bw'otuuka wali mu kushootinga bweba mukola ebyo ebintu obucaafu tebukola ki tebufuluma kuba oba tewalidde mu lubuto temubaamu ki bibaamu procedures enkugambye nti bakusomesa kuba nakugambe nti nafunanga kiri nti tebinnume $1,500,000 nzaagane tebinnume ate kino bakikuteekamu nti toyogera tolina g'onyumiza w'obanga nkugambye nti be proud of who you are kitegeeza nkugambye tolina kwennyonnyolako omuzadde ne bwakubuuza tomunnyonnyola you're not answerable to anybody bulamu bubwo you are proud of who you are pride be proud of who you are don't explain mama akubuuza simu wagijjewa iPhone mubuuza ombuuza ngani batukana ekiseera ne bakugamba n'okugamba weepangirisize va ku bazaddebo naawe sente weeri oyagala ki apartment was ku speaking nga bakuwa miliyoni zo zizo 3 nga mu speaking gwe mwosula muzadde aga omwana ffe tetukyamulaba ewaka tabitasulawo osula mu speak so munjogere nnyangu esente si kizibu esente waabwe si kizibu zo bazirina kwegamba omwezi gujja nga biliyoni nga 15 za kufacilitating ebyo muwe amasomero muwe bapasita sente bakirize ba agent baffe Elisha totandika Elisha totandika kale tugende mpola mpola pasita ate bayi ontwala speed tugende mpola tuve ku masomero then kutwale ne walala kati akasente bo si kye kizibu kyabwe kati olowoozeza tebinnume balanso okulaga nti we can do this nokola kino ne bitakuluma bakola douching okulongoosa emmanju eyo ne walongoosa bwe tuba tunaashootinga oyina emmere gy'otajja kulya tolya muwogo tolya lumonde ojja kunywa juice ojja kulya buntu butono nnyo biscuit fe tumale oshootinga olyoka olye kaakati kwolwo lwennyini tukola kye bayita balina bi lubricant oil okuseerezaayo bireme okukuluma jjukira wabeerawo friction babijjawa biva bweru biyita wano era ne babikiriyalinga biva bweru Ministry of Health n'ebikiriyalinga kati oba kakasabye nkugamba noonyereza genda ku website ya Ministry of Internal Affairs ogenda kulabayo report eya shutdown of smog ojja kulaba mu report eyo nga balaga wansi nti no it was established nti ministry
of Internal Affairs ekizudde nga ekitongole kino kibadde kikola partnership ne bitongole bya government ebimu nga Ministry of Health babadde bakola partnership ki kuyisa ddagala lubricant oil zijjanga eddagala ne hormones. Hormones ezino zenkugambe ze bawa abalenzi nibagamba mu maama we yakuzaala mu bukyamu wali mukyala naye yakuzaala mu busajja kati kwerina eddagala olimire ebbeere lijje biyita weeyise ng'omukyala okole bwoti emikono babikiriyalingira wano Ministry of Health ne clearinga nti bizenga ddagala we bituuka ewantu ne babichanolinga ne bigenda ate mu basiyazi kati abasiyazi ne babikozeesa okushootinga ebintu byabwe. Mukisa byoyogera obikakasa ate mbikakasa ngenda kuwaza reference nkuwe wowo reliable sources nkugambe genda ku Ministry of Internal Affairs ku website yaabwe ogenda kulabayo report gye bayita shutdown of sexual minorities Uganda. Mu shutdown wansi ogenda kulengeramu akagambo kalimu nti no it was established that SMAG was partnering with some government institutions such as Ministry of Health. Katugwe Ministry of Health SMAG etagaba ddagala yali partnering chine ne Ministry of Health kuba wa ddagala ate ddagala litya ddagala eryaki SMAG kitongole ky'abasiyazi kati ate baba wa ddagala lyaki kuba mbongo baleme kubasiriwaza. Okay kati wali ewa tukomye walinga bakulaga after douching bakusimane baga tolya mmere then katuli ku lubricants kati tutuuse ku lunako rock shooting bakuwadde lubricant gy'oteeka emabega bi oil ebyo by'oteekayo ne waseerera. kakati kambuuze ba-identifyinga batya nti Katono Mukisa yazze ye yalina kuba musajja ono yalina kuba mukazi ebyo bo tebibakwatako gwe role yo si kikulu eri bo bazita roles balina roles ba playing LGBT community roles si kikulu naawe kenyini wano wooli bakukwata ne bakukozesa but tebafaayo kyebanoonya izo kwegamba bakola ebintu with malice tebafaayo oba oli musajja bo bakulimba nti oli mukyala kugane bakulimba naawe n'okkiriza nti tolaba nti ndi mweru tolaba nti ndi mulungi ndi handsome cute bino bye bakola bwe bati nti nteekako wano pini ofuuse mukyala bakulye emmanju naawe n'okkiriza. Tutuuse ku shooting olunaku kati otuuse ku shooting bafulumya kye bayita shift nti Elisha bampadde ggwe gundi Kato bamuwadde Samsoni bamuwadde gundi omulala omuntu tomumanyi otuuse okushootinga omuntu tomanyi status ye tebakkiriza kondomu bya just kuseerezaayo na kukwerya otuuse wali kati obulumi obwo omwana akuyingidde akutaddemu obulumi abamu ba bleedinga saawa eyo ne basazaamu shooting bagamba kati gwe obleedinze kati wetaaga kutwala kukuwa treatment kubanga jjukira abamu tebamuyingirangako kati mu kukuyingira okwo jjukira wabeerawo that force wadde wabeerawo ebiseereza kati oyulikamu kati n'olusaayisayi olwo ne lujja kati ate mu shooting yaabwe tebaagalamu lusaayisayi kati abo baba balina okusazaamu baagala kulaga abazungu nti kyetukola tuli professional so kati abo baba balina okusazaamu bashutinga ate olulala ng'owonye so balina amalwaliro we bakutwala ne bakukola ki bakujjanjaba bakutereeza oba beetaaga kukola surgery kutungayo ne bakutunga zi partnership ziri n'abantu ebyo byonna tebannabakola ki tebanazuuka kubitegeera. kakati kambuuze Elisha bagenda okukozesa bino wali oengeginzeeko mu sexual activity yonna before that nedda tukuze nga tuli mu masomero ng'olaba muwala anti kyeŋŋamba n'omuwala tonneegatta naye jjukira obadde mu primary ne bwemba nga mwegase bye bino ebyekito bino bya simanya kiki n'omuwandikira obubaluwa kati otuuse wali oli agambe twagala bakukozese kati ate bwe bakukozesa bakukozesa wa ate gwe ng'oli musajja ate gwe bakugambe gwe mukyala
kugema biku confusing abamu bamanyi no gweddalo nagamba nati kati nze binsuseewo ayi ndi musajja ate wange ndi mukyala gwe bakukwata oli mbeerera toyina kyomanyi ku bintu ebyo kyomanyi tebakuyingirangayo kati olwakuyingidde bakuyuzizzaawo katini olusaayisayi luzze basazizzamu bakutu tebakujjanjabye naye ng'emiliyoni zo 5 meka bazikuwadde bazibawa kashi sibya banka ate banka ate kati omwana omuto oba oguddewo banka ebiseera ebyo naawe ebisawo bibawali ebya ssente kugabira ekirala kyembuuza jjukira bakoze list nti kati for example Elisha ne Sami kibaamu vice versa tekibaamu sometimes kibaamu sometimes tekibaamu kati bayinza okugamba Sami ogenda kuli Elisha kati ate nensooka nkubamu akafaananyi oba Sami kati ono azitowa kyenkanaki by the way ebiseera oba tobibeera nako nti oba azitowa kyenkanaki wabula otuuka eyo olaba Sami tayingira nti osiba obulumi buli eri osiba ofa obulumi ate Sami mugazi muzibu kugana olyoka okuba endula ate Sami bamugamba yingira eno ba instructor abashooting bagamba enter nawe okozesa maanyi oyingira Elisha n'omuleeta omusaayi wuuyo bamutute bamujjanjabya akaseete ke bakamuwadde miliyoni 5 Elisha awonya akomyewo okushootinga olulala so basically omulimu gwa kushootinga bu video kushutinga bo bano kye banoonya kati kankyogere mu luzungu bakiyita sexual exploitation of children abazungu tubasabe funds tubagambe nti nno tulikola omulimu nti abaana bannayuganda bonna tubayingiza mu kintu twagala funds okwagala funds tubalage nti tulina kye tukozeewo tushutinga obutambi tubuteekeyo ku zi website abazungu balabe kati omuzungu buli lwalaba nti abaana abato bali mu kwerya nga yasindika ki mubongere ogwo omugigi gwonna tudiringe nago kati bwodiringa n'abaana abato n'omulaga nti nno okwegatta ne musajja munno izoke akula amanyi kyekyo kati gwe omusajja omukulu ogenda kufooveewo ono omuto agenda kuzaala baale bazadde singa mukama baamuyambye n'azaala naye agenda balaga nti nno mwerye kakati mumaze oshootinga miliyoni 5 ozifunye wazifuna nazifuna nengenda ne banzijanjaba nkomyewo nshutinze obulala njagadde just tukatinga shots kati omalayo bbanga ki mbamazeemu emyaka nga 7 kati bitabukirawa okutabuka naye nga lunatuka kutabuka emyaka egyo 7 watuuka ng'olaba kiri nnomo nga ndaba kiri nnomo sente nzifuna zenkwata iPhone ezili latest by then esimu gye nasooka okukwata ebiseera ebyo 2014 bagiyitanga Samsung Galaxy Note 3 genda oginoonyerezeeko yali akajja Note 3 ebiseera ebyo yesimu gye nasookerako kanengaba bukimu kiwedde nina Note 3 oloba n'abeeka maama taata tebalaba nkyukakyuka eri mu baana enkyukakyuka baziraba naye nkugambe kali ka pride tokyalina kyombuuza ombuuza ki naye bakubuuzaako bambuuza mwana wange ate ng'oyambala obupale nga embeera yavumudde amatu gwe togalaba gamba maama nti nze kati nze abazungu bampeerera nze abazungu nze maama kati manyi bakuwa scholarship bampa scholarship ati bakusasulira omuzadde omuwewudde kusasula oli agambye ngenda kusasulira ngenda kuwa kati ate oba akuwaza kubeera mu activity ya 1 hour kati ate okuwa school fees so omuzadde omuwewudde naye kunoonyereza ssente alaba omwana tamutegeera agamba omwana mumuleke alina emikwano gye bazungu bamuwa ssente omwana iPhone kati wali weyisanga kikazi awolo tonneeyisa kubanga nkugambe waliwo kye bayita hormones zino zoomira ne zikukola amabeere zikati nze ate saazimira ezo nate waliwo bannange abaazikola ki wazikaana nazimirako ennaku 3 naye omanyi kye zankola nga njagala kusesema pulira zinkoze bulala ki neŋŋamba bino sijja kubisuba naye ate waliwo bannange baazimira ne zibabakolera ddala amabeere nga niwo omusanga alabikira ddala nga mukyala so nze ezo saazigendamu ate kuno okweyisa waliwo story era ku YouTube kuno ku channel eno ze nakola nga naye gwe nkola naye era olabira ddala yeeyisanga mukyala yamira hormones oyo abamize hormones kiva ku hormones bazita hormone pills kati gwe noonya omusawo
omugambe musawo twagala tunyonyole hormone pills zikola zitya ajja kunyonyola. Okay. Kakati mama boto kyalina explanation oyina pride kati nepangirisiza. Senior wano. Senior wana ngamba ki? Omuzadde ngamba ki? Nga bakola bubi abaana. Omuzadde takyalina kyangamba nina sente zange wallet yange tebulamu akakadde. Ne bwe gamba nti mbuliddwa nina benkubira ne ngamba sente zimpeddeko ne bagamba mumwongere sente ziva mbazungu za bwerere za abaana mbawe ne bakuwa. Obutambi wakolanga bumeka oba obalabalamu? Obutambi nga 20. Kubanga tetosobola kukola bungi kumukumu. Oyinza okuyulika ate omusawo na recommending oli akola surgery n'agamba kati beyond surgery. Beyond repair. So kati mukolako surgery ono kati avunze aweddeyo. So kati bakuwa ekigero n'agamba kati gojja kushootinga leero ddemu omwezi ogujja ne luli. Ne life tekyukako. Obeera mu ssente. Balina okugira emabega sente zo ne bazikuwa obeera mu bulamu bulungi. So nvaayo ntya. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.